This is from Pantilla in the day, Ka weekend bwe katunako bwe kafumuse enaku z'omwezi ziri 5 olunaku lwa Sunday nkwanirizaako mulungi omagala mpuliriza kufifijja na news ankangamba nti okola kyamaanyi nnyo ndirako nga te ogyeko mideko gye bajjona gye tusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti oli bulungi gwasobodde okuba ng'oyitirako omusinzizo kuli kayo nnyo nnyini ddala yes olunaku olw'eggulo bagenze maaso okuba ng'ate bawummuza omukyala amanyiddwa nga Bridget Nassonko Luweero mwanyina w'abakulu ba Sentamu eyava mu bulamu bw'ensi eno ennaku entonotono awo emabega era ng'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate asiima mmwe mwena abagenze maaso okuba nga ate mumuwerekerako mu kuziika mubeererawo ddala okuviira ddala entiisa eno yagenda maaso okuba ng'ate ebagwako byonna byonna bye mwakoze yasiimye nnyo yasiimidde ddala era bw'atyo n'asaba Mungu agende maaso okuba ng'ate agumya enju y'omugenzi okuli omwami abaana abato ababiri abalekeddwa emabega gattako ne maama bonna bw'atyo n'abakwasa Mukama Katonda abeere ng'ate abagumya omwoyo gwe guwumule emirembe mu kaddeke kamu bagenze maaso okuba nga ate boolekera ekigogwa olunaku olwaleero era nga enkoko bagikutte mu mwaha okuba nga beetaba mu kulomba edduwa ey'omugenzi amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata eyatuvaako omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 4 December yes ngera kuba nga ate nkulekera akatambi emabega kaawo ku vidiyo gye n'abeera nga ate eggwera akasupiiki y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukolo guno ogw'okuba nga ate balomba edduwa yo Kenya egenze maaso okuba nga ate ebutikira entiisa oluvannyuma lw'abayizi abawerako ddala 29 abagambibwa okuba nti basiza ogw'enkomero oluvannyuma lwa bus gye babadde batuddemu okubbira mu kadiba ke babadde bagezaako okuba nga ate basala ku lw'embeera embi ey'olutindo oba eya bridge. Na huyu jamaa ka insist inaweza enda. You can't. Basi ni tofauti sana na lori. Bado hiyo ameua watu bure. Hiyo ni watu wanakunywa maji hapo ndani. Ndio. Bwatyo mukama we yabanyuludde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala emyoyo gyabwe giwumule mirembe ate okuddako esaidi eno bo baana bawala abategerekeseko okuba abannayuganda be bagenze mu maaso okuba nga balajana oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi y'e Zanzibar era ng'entabwe yavudde ku kuba nti babadde bambadde bubi. Taking us because we've dressed in a bad way. Imagine okitegeera mbuno twambadde bubi waliwo omusajja aze n'agamba mbuno ffe twambadde bubi kubanga tumuzzemu bubi nagenda nakuya wanono buno bwafanda obusirusiru obutalina magezi bubuno bututwala kati batutwale if they expect any money I find them you're going to give you any single point. Let it go viral. Even if it goes viral I'm a Ugandan, they have to take me to I don't give a shit. I don't give a shit. They just followed us until at our hotel. Then they came out that they are calling us to go to the police to do what? Because of addressing court. We've done nothing. Now they are taking us. Why are they taking us even? To get a lawyer. Why do I even call lawyer? See, ku nsonga yennyini eyo kwambala obubi ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ku nkya yaleero akedde kuba ng'ate abako obubaka bwagabana naffe era ng'agamba nti obubaka buno buvudde eri mukulu munne ng'agamba nti na bino bikulu era nga mukulu munne abadde awandiise ng'agamba nti ndi taata era nga nnina omwana ow'obuwala gengenda maaso okuba ng'ate nkuza naye ngenda kuba ng'ate munange nkola bukubirire okusobola okukubiriza muwala wange okwambala obulungi abeere nga tayambala nnyambala yeesitaza mu bantu wabula nsaba n'abaami w'abasajja bannange
bagezeko okubanga ate befuga balime kuleeta maddu gaabwe ku baana baffe. Bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate akola ki ategeeza n'agamba nti abasajja basinga bagenda maaso okubanga ate bakwata abaana abobuwala nga basinzira ku nnyambala yaabwe nga bagamba nti omwana yabadde ayambadde bubi, yabadde ankunamidde n'ansikiriza ne mukwata. So ye nga taata oba ye ng'omuzadde agenda playing part ye ey'okulaba nti omwana we abeera decent mu bantu, naye omulanga gwe guli nti nammwe abasajja mugende mu maaso okubanga ate mukola ki mweddako. So omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi bw'atyo abategeezeza nti n'ebyo nabyo bikulu nnyo nnyini ddala. Kaakati abo boolaba babadde bakola ki bawoloma lwakuba nti bakwatiddwa nti bayambadde bubi. Yes, kaakati no awo nga tuvuddewo yo university, yes, emanyiddwa nga Bishop Stewart University Mbarara nayo bw'etyo egenze maaso okubanga ate eggulawo etteeka ku bayizi baayo, era nsonga yemu eyo yakwambala bubi, era ne babategeeza nti teri muyizi agenda kubanga ate akkirizibwa kulinnya ku campus ng'ayambadde miniskirt, ayambadde kundisho, ayambadde engoye ezeesitaza. Omuyizi anaabatasanyiriza nviiri, naddala omuyizi omulenzi ng'enviiri ze ziri shabbe oba asaze ebimeme oba akoze atya asibye amadred tajja kubanga ate akkirizibwa kulinnya ku ssomero. N'abo abalina tatu babategeeza nti bajja kubakkiriza kubanga balinnya ku ssomero. Kyonna kyonna kye babeetaagamu kiri ekintu kimu kyokka kyakubanga ate munange bambala bulungi, bambale ennyambala ebawesa ekitiibwa. Ate yo mukulu amanyiddwa nga Bruno K. yasimuyite ekigundu. Bruno avuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga akangula eddoboozi eri bayimbi banne abagenda mu maaso okubanga ate beesuulirayo gwa naggamba oba bali mu kaffe kye ku nsonga y'abayimbi bannaabwe ababeera bagenze mu maaso okubanga baserengeta akaganga ne batakwatira wamu okulaba nti mwana tu bayimirira wamu nabo okubayamba okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Era nga kino yakyogedde asinziira ku mbeera y'omukulu amanyiddwa nga Oscar gwe baali bakajja mu mbeera enzibu ddala essaawa eno, era nga Oscar akyagenda ddala maaso okusiima bonna abayimiridde wamu naye. Bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga yeebaza Mukama Katonda nti kyaddaaki amaze n'addamu n'ayambala ku ngatto eziri closed oluvannyuma lw'ebbanga eddene ennyo kye yali tasuubira. Ekitiibwa n'ettendo lubeerera bya Mukama Katonda waffe. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa, baby shower, house party, graduation n'emirala kamaala. Ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe. Osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo. Musange ku namba y'essimu +7 752 +752 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Abasajja emirimu bakolera ddala ebintu baliira ddala. Yes, naye nga nyongera okujjukiza nti omukulu amanyiddwa nga DJ Farouk, the #1 DJ in the USA, gena maaso berenga te omwekwata togenda kubanga ate mwana tokola ki wejjusako na bukonyi ku namba y'essimu eyo gy'olengera waggulu awo ku screen atajja kubanga akukwasaganyiza ebintu by'omalidaadi sana. Yes, ayo omukulu amanyiddwa nga Prince Diamond okuva wali eri mu South Sudan, wabula nga ate ono yagambibwa okuba nti kati obutuuze yabufuna Kenya gy'akasiba ne bakyala be. Yes, yagenda maaso okubanga ate afunira ddala abakyala abawerako nga bw'omulaba bamaama yabatimbye kye bayita embuto, ate nga goolo zonna kigambibwa nti yazitebera kumu abakyala omu 2 3 4 bonna nga wobalengera awo. Ali muli mu faamu y'omukulu amanyiddwa nga Abdulmulas akola ki ataayaya butaayaya. Katubaagaliza okusimulukuka obulungi. Waliwo kati abagamba nze sifumba na mujja wange naye nga embeera awo wekoze ki wetutadde omala n'okkakkana. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Kabako, yes, yagenda maaso okubanga ate ayagaliza mukyala we amazaalibwa. I think olunaku nga lumu emabega naye nga yawandiika olukulula naye ebigambo mwana tunge judo muhabatina so nga ate n'oluzungu yakozesa abaana bangi bava ne bagenda maaso okubanga bagamba is this Kabako oba waliwo amuwandiikidde kwegamba nga bakyewuunya naye nga yamwagaliza amazaalibwa amasufu okukamala n'amwebaza okubeera naye mu buli mbeera, okuyimirira naye, okulwana naye. Tumulabye nga atoba naye wali ku nnyumba nga basika omugwa omwami asika omukyala asika, so yagenda maaso okubanga ate amusiima byonna byamukoledde era bw'atyo n'amusuubiza nti bwe kituuka ku ye n'okumufiirira asobola okukikola. Kabako bw'atyo bwe yasuubiza naye omukwano gwo muzibuzibu bwekituuka mu kufaawo abantu ebiseera ebisinga bateekako njabala. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Lili Puzzle lunabe oluvannyuma lw'abantu okubanga bayitiriza omuze gw'okuvuma abantu ku social media wano yagenze mu maaso okulaba nga oba oliawo kisaana okubanga kikolebwamu oluyimba era nadduka zambwa mu studio n'agenda maaso okubanga ate akolayo akayimba ng'atenda bannayuganda okuvuma n'agamba bali bavuma. Keka
akayimba kalina kapya akaliko essawa eno. Ate nga olunaku lwaleero mazaalibwa ga mukyala amanyiddwa nga Leila Kachapizo, yes, omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center muyite Bobi Wine agenze maaso okuba nga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo ddala, era n'agamba nti amuwa ekitiibwa ku lw'okubeera omukyala omulwanizi w'eddembe mu ggwanga ly'e Uganda. Kachapizo olabye post eno adduse zambwa n'agamba nti nze kati nkimaze si kyalina kyekola kyenjibanja ebyange bikoze ekibiwedde. Kufifigeraniza anka abazaalibwa tulinawo mukyala amanyiddwa nga Patience era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Jolie, yes, from Saudi Arabia. Agamba nti akwagala nnyo bya nsuso era nga agamba nti webale kumuleeta kufifigeraniza anka okuba nga ate atweyungako ku side eno eya YouTube. Happy birthday darling. Ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Grace Nabufu, yes, yazaalibwa olunaku olwaleero era nga amwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye sister we amanyiddwa nga Nalungi Faith baby wange, yes, happy birthday munange, tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Ate ngera mu kaseera ke kamu omukyala Mami Mariamu agamba nti ayagaliza mutabani we amanyiddwa nga Juko Patrick amazaalibwa amalungi olunaku lwaleero aweza emyaka 19. Munange webale kubeera mutabani musufu, mami akuyagala ebitenkanika asinziddawo e Saudi Arabia. Ate nga mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga kwagala Laura Rebecca bakwagaliza amazaalibwa amalungi agakwagaliza ye Aunt Esther, Aunt Lilian bonna bakwagala ebitenkanika. Wakulembereze tulimu omulonde ow'abantu takola makulu paka nga abantu bamaze okufuna obuyinza bwabwe. Baganda bange kiwa essuubi nti tuzeemu ne tusinkana omwaka mulamba bukyanga tuviibwako muganda waffe, taata waffe, musomesa waffe, mukwano gwaffe Sheikh Muzaata Batte. Mbuga kakasa nti tewali bigambo oba bikolwa bisobola kusangula nyiike na kiwundu na ddibu eryo eryajjawo bukyangobibwako musajjawo Sheikh Muzaata Batte. Newankubadde bamuyitanga mpologoma ya busiraamu, Sheikh Muzaata teyali wa basiraamu bokka. Sheikh Muzaata yali waffe ffenna. Sheikh Muzaata yali musomesa waffe ffenna, nga tatubulira bye twagala kuwulira, nga tubulira bye twetaaga okuwulira. Kyanaku Sheikh Muzaata tetukyali naye. Bangi muffe paka olwaleero mwaka mulamba tetufunanga kunyonyolerwa era tetukkirizanga nfaye Sheikh Muzaata, tukkiriza Sheikh Muzaata batta motte. Manyi nti kijja kuba kizibu nnyo, naye ekyo twogera amazima nga bwe gali. Tusomooza abo abawakanya amazima bajje batuwe amazima nga bwe gali. Sheikh Muzaata ndowooza buli omu anakkiriza yali irimu era yali w'amaanyi mu bulamu bwe, naye ate era w'amaanyi nnyo ne mu kufa kwe. Eyo ensonga lwaki Sheikh Muzaata yalwanyisibwanga directly and indirectly mu bulamu bwe, naye ate alwanyisiddwa nnyo ne mu kufa kwe. Nkakasa mwena mukimanyi wane Uganda ne Bulaaya oba ovuga mu motoka n'osanga bavubuka nga ye Peter naye nga mu motoka ye ataddeko erimu ya Sheikh Muzaata. Wonna si wano wokka yatuwanga obubaka nti olunaku lwaleero n'ebigambo bye yayogeranga mu 2021 oba myaka gy'ekyenda babirekodinga, tuba tutuka tubiwulirizanga music okusomesebwa kugenda mu maaso. Nze nno nyina okukkiriza nti ensonga lwaki n'ekitiibwa ne memory ne legacy ya Sheikh Muzaata erwanyisibwa, era nkakasa abali eyo abafumitiriza ennyo mukiraba tewaliwo effort esangulawo legacy ya Sheikh Muzaata bagijungulule so that ebigambo byeyalekanga birecording abantu naddala abavubuka abato bwe babiwuliriza aluzinge credibility. Sheikh Muzaata yayogeranga amazima nga bwe gaali. Kyanaku nnyo nti tetukyali naye. Si yekka Sheikh Muzaata yegasse ku luseregendeerwa abamasheke bangi abagenzi battibwa, era Bannayuganda bonna n'ensi yonna bakimanyi.
si Sheikh Muzata yekka era si basiraamu bokka ne waffe mu bakatuliki mwenna mwalaba abakulembeze ab'amadiini abagezaako okusitula amaloboozi gaabwe okugamba abo abalina obuyinza amazima bafuba okuteeka okutya mu bantu nga babajjawo. Eyo no yengeri gye twafiirwa Archbishop waffe Dr. Cyprian Kistolwanga. Eyo yengeri gye twafiirwa muganda wange Bishop Kagwa owe Masaka. Munajjukira nti batukubako naye tiyagaasi nga tuli ku kigwa kyaffe ab'Embogo eri Wambogo. Yengeri gye twafiirwa abantu nga Dr. Naskalisa. Abamu batibwa kyere si yonna nemanya, abalala batibwa kyama naye Katonda ye n'amanya. Nga bwe ngambye tekyakoma ku Sheikh Muzata. Muze mukiraba nti waliwo olugero Mbanyankole nti eggunju lyalyanga enkoko nga ligikwata neridduka neryekweka, naye ekiseera kyatuuka eggunju balisanga liryawo mu lujja lirya nkoko ne balibuuza okola ki mu Lunyankole, neddamu ti akensonyi kaweerewo. Kitegeeza nti akensonyi kaweddewo. Kati akensonyi kaggwawo tibakwata Sheikh, bakwata Hajj, bakwata abasomesa abasiraamu ne bamusiba empingo ne bamussa mu lujja lwe ne bamukuba amasasi. Ekyo kyekyakolebwa ku Hajji Kirevu. Ekyo kikoleddwa si ku bamasheeki bokka abamanyikiddwa. Nga bwe ngambye nti bwatuuka okikolera ku bamasheeki akensonyi kaba kakoze ki kaweddewo. Naye abaana abasiraamu bangi batemulwa. Juzi omuvubuka gwe bayita Adamu Matoke bamukwata omusango gwe okulembe ogwa Naggomola kubeera musiraamu, bamusaka empingo ne bamukuba amasasi. Nnaku bbiri eziwedde nabadde kitalya. Abaana bangi abasiraamu bamacete ya Siini. Waliwo omuvubuka naye bamuyita Kasimu. Mwalabako omuvubuka eyalabika akavidiyo nga bamukuba abapoliisi kubanga yali aliko t-shirt ng'eriko ekigambo freedom. Era bamunona ewuwe mu drone ne bamukwata ne bamusiba mu barracks n'amalayo wiiki nga 3 ne bamujjana ne bamusuula ekitalya. Bangi nnyo kwegamba kiri official nti okubeera omusiraamu musango. Kyono kikolebwa si ku basiraamu bokka, kubanga baganda baffe ab'amadiini abalala muyinza okudda n'ogamba ebyo byabasiraamu zirindaba olwange. Naye si mulokole, si mukatoliki, si muprotestanti, si mu orthodox, buli omu kyekyo. Kyanaku nnyo era mukadde waffe Mbuga wali okyogerako mu nnaku ey'ekitalo n'otujjukiza nti bannaffe bano abatufuga bwe baali bakyali mu kifaananyi ky'okulwanira eddembe beetuma mannya ga kisiraamu. General Museveni yalinga yeeyita Kasimu, muto we Kalebu akandwa nawo yali yeeyita Salim Saleh, Shabani Bantaliza tabeerangako musiraamu n'abalala. Mwaba welcominga. Kitegeeza nti eddiini y'abasiraamu ddiini ya mirembe. Ffe abantu nganze abaafuna omukisa okuzaalibwa, fe abamu abaafuna omukisa okuzaalibwa n'okukuzibwa abasiraamu, ekyo tukimanyi. Era ensonga lwaki abasiraamu bwe beesinkana oba nasinkana abantu nga tanakola kintu kyenasooka baagaliza mirembe, n'abagamba salaamu aleikum, mirembe gibeere naawe oba gibeere nammwe. Ne lwaki abantu ab'emirembe mufuba nnyo okubateekako ekifaananyi ekitali kya mirembe? Nti nze bwe ntunulira abasiraamu nendaba ba Kasimu Bosa neŋŋamba oyo kojja wange, bwe ntunulira abasiraamu nendaba mirembe kubeera ba profesinga mirembe. Lwaki gwe bw'otunulira omusiraamu olaba mutuju? Ekyo nno kibuuzo ngera ebibuuzo bingi bwe biriwo naye nga ansa tulina ntono. Naye baganda bange bino tubyogerako nga tukyalina omukisa okubyogerako. Tubyogerako nga tulina opportunity okubyogerako nga tukyayimiridde nga n'akama kaffe kakyafulumya ebigambo. Muganda waffe omu Muhammad Kirumira yatugamba nti bw'oyogera ofa, ne bw'osirika era ofa. Era n'asalawo n'ayogera amazima, era bamutta era twamuziika. Naye n'eri abo abekkiriranya
ababuzabuza amazima nga tebagogera nga bwe gali. Sheikh Muzata byali bigambo bye yatugamba ne bwe wekiriranya nabo lazima bajja kulya. Era naye yebasawo Sheikh Muzata kyanaku nnyo mukadde wange nti all the voices of reason are being systematically exterminated deliberately. Amaloboozi gonna agawulirwanga abantu agayogeranga amazima gagenze gajjibwawo. Newankubadde mukulu wange akyogeddeko Lord Mayor nti amaloboozi bagakubye, njagala okuzaamu amaanyi mukadde muganda wange nti tebannaba tweyongera bweyongezi, kubanga tumanyi nti eno one way tugenda kwogera mazima. Manyi tinaffe bayinza otutta anytime, naye ate naabo balina mundu zokka tebalina buyinza ku bulamu bwa muntu. Era tumanyi nti amazima gajja kwejjayo. Archbishop Jana Nduumu bwe yattibwa mirembe gy'Amini basooka gamba accident ne wayita emyaka mingi, naye oluvannyuma lwa byonna amazima gaavaayo. Era tumanyi nti one day inshallah amazima gajja kuvaayo. Abamu ku ffe tuyinza okuba bwe tuli kubanga tetuliwo. Bwe ndiba wendi ndiyisa emikono mu maaso ne ngamba alhamdulillah. Naye ne bwe ndiba siriiwo abali baawo balimanya, era lipooti ejja kufuluma entuufu engeri Sheikh n'Omuzata gye yafa. Naye tekijja kukomawo, n'obwenkanya bujja kubeerawo n'abo abenyigira mu kuvaawo kwe n'okw'abasiraamu bonna n'okw'abannayuganda bonna lazima bajja kuyimirira babitebye. Mark my words. Lwaki tulina obumalirivu obwogera bino ebintu? Kuba tumanyi nti asinga amaanyi oyo Allah tabeerangako ku sayidi ya mulyaza amaanyi, abeera ku sayidi y'amazima. Ekyo kituwa amaanyi okuyimirira ne twogera amazima, kuba amazima go gabeera mazima. Oyinza okugakuba, oyinza okusiba abagogedde, oyinza okubatta, oyinza okukola ki, naye enkeera lujja ng'amazima geego mazima. Era ekituzaamu amaanyi ti bino bye tuyitamu tebyakasooka okubaawo. No, tuzze tubeera ne bannakyemalira, ne batulukunya abantu, ne batta abantu nga bwe baagala, ne basirisa amaloboozi gonna, ne batiisatiisa abantu, naye abamaliriza bagenze.